Abangambye ati yafa ana kuduka ngati mukwano kuyafa abana nabo batubala n'omulambo nabulira n'amaanyi gange gonna ag'okubonabonera Irene wange agafiira ku Irene era kinakula nkaba bwe namala okubeera nkaba nendowooza babalimba ne baŋŋamba kyekituufu omwana abantu bwe basonda ssente nga community ne baleeta emmotoka netwala ebintu by'omunju n'omulambo. Kati bakugamba nti Irene yafaaki? Nange omwana yagamba nti yali oba amulabirira oyo omulenzi n'amala n'alaba ng'atabuse kati baali bamutwala n'afiira mu kkubo ne bamukomyawo bukomye ewaka. Kati olwamala mbeerawo ne nkubira bba wange ne mugamba munnange Irene baŋŋambye yafa n'aŋŋamba nti nga kibi kati ne tubeera awo naye ng'era ndi mwennyamivu. Kati lwali wayise oba zaali wiikisi nga 3 abaana be mbalyawo nga mbalengera mu kkubo kati bwe baali banatera okutuuka ku supermarket omulenzi n'atandika okukaaba ne mugamba yimulani kiki n'aŋŋamba munnange maama yamala n'afa konze babiŋŋamba. Kati bwe okutuula n'ensooka ne mbawa ekyokunywa ne batandika okubimbulira byonna ne baŋŋamba tubadde mu kyalo gye twaziika maama naye kojja aliyo kojja lujja muzibu nnyo atubonyaabonya tetusoma era ate nga n'ebintu bye twatwala ebya maama n'omulambo byonna yabinywamu omwenge. Ne baŋŋamba kati tuli awo bwe tutyo era erosi yeeri mu kyalo ye yatusondedde ssente ne batugamba nti oba osobola okubeera naffe otuyambe kuba twabagambye eriyo ggwe mukwano gwa maama kuba n'abaana baali bamanyi. Kati kwe kumala ate omuvubuka bwe yajja okujja mu nnyumba nti twogera ate nga ayagala kukola gwakuba nti ankwata bukwasi nenziramu era nenkola kinemwesikako nempoggana. Kati n'agamba muswaziza n'afuluma n'agenda. Kati abantu bajja abali baliwo abakuŋŋaana ne bambuuza ekibadde konze nti wabadde waliwo omuvubuka addayitawo ng'ate ayagala kunkwata saabagamba nti oyo mumanyi nako. Kati ne bakola ki ne bagamba nti oba alazeewo abavubuka baamu n'agenda. Kati bwe yagenda ekiro ono n'ajja n'alaba Irene nga baakomyewo n'amugamba mbu namuswazizza tagenda kuddamu kubanga abaako kyatoola. Twe kusalawo nange ne ŋŋamba kati babiri ebyo kanjire neegobe. Okuva ewa Irene? Oddewa? Kati leero nasooka neevaawo era. Irene yakunenya? Amperereza mwagale. Sense obalaba. Tusanyukidde ddala tewali buzibu muleete wano eno kweri kamera. Leeta wano. Bannaye tusanyuse okubalaba. Omukyala wuuno Pepa akumiteddeyo ku bintu munnange. Neyanze maama tweyanze olunaku olwaleero luno. Omujje baswiti Mukama abaddizeewo kubanga sirina kirala kyagamba nti mbakolera. Tweyanziza nnyo tweyanzege maama. Weebalirwe Zara. Tweyanze Pepito. Weebale nnyo mukwano. Ndowooza tunaayogerako naawe nga puroguramu eggwa. Okwanjula ndageko. Ebifaananyi by'okwanjula siriina olw'ensonga nti twali bwe twayawukana n'omwami n'atwala ku kopi ezimu nange n'ensigaza ate bwe nazisigaza wano twabeeranga ng'amazzi gakyajja ebifaananyi byange byanywa kuba twalinga mu mazzi nga gajjanga ennyumba yali eyingiza amazzi nga tebanabakola bulungi. Enyawo. I'm so sorry. Anti muliraanye omwala. Gaali amazzi gajjira ddala nga mangi era nga gajjulira ddala ne tubeera nga tuli bwe mu nnyumba amazzi gali waggulu n'olumu gaabomola seminti ne gafukula ng'oluzzi ne gabeera nga gayingira nga bwe gaagala. Kati ebyo kimu ne kifa nga tuna bye tutaasa twali tusula ku biinankani nabyo ne binywa. Amazzi gajjanga enkuba etonye oba zino ensula gajjanga enkuba etonye zino ensula tezo nga tezirina buzibu naye nga gano ag'enkuba bwe gajjula ng'omwala gubwoga nga gutuwa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba ku HK Media. Yenze Hadija Kigozi. Tuli wano lunaku lwaleero ne mwana muwala Naule Oliver abamulabyeko ku katambi kwa NTV. Sazeewo nange okujja omukyalirako. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga gwe wenna asobodde. Jangu tubeere nga tuwuliriza emboozi ya mwana muwala ono. Agamba nti mukwano gwe yafa ne bamugoba mu bufumbo olw'okuba nti yasigaza abaana ba mukwano gwe bwe kiri. So tugenda kuba tuyitako mboozi olunaku lwaleero. Njagala okubebaza bannange nti mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Ndine Fahad wa Celebrity Eye ku kamera olunaku lwaleero. Era nga osobola okudduka ku YouTube channel naawe no subscribinga ku YouTube ya Celebrity Eye. Bannaffe abannakyo T-Hub be banteekamu omusayi kulaba nti shene etambulira ddala bakugamba nti gwe omwami oba omukyala osobola okukozesaako ku majaani gaabwe gajja kuba nga gakusalawo eti bulambalamba. Nsanyusa okulaba maama. Nsanyusa okusanga. Oli otya? Ndi bwente wendo sirina bulungi bwendi. Amanya gange nze Olivia Nabule Kigongo. Olivia Nabule Kigongo. Nga nalina mukwano gwange twasokanga okubeera nga tupangisa omuzigo abawala basatu. Mwasinkana mutya? Twasinkanira nze bakadde bange bagenda bafunamu obutakkaanya maama ne taata mu mbeera eyo ne tubeera nga tusasika abaana ffenna ne tugenda nga tusaasana kuba waliwo Safe Mother taata gwe yali awasizza naye n'atatwagala okuba nga tuyisibwa bubi ffenna buli mwana gye yasanga nga gye yabeeranga. Mama waffe nadda ewaabwe kuba yali mukyala Munyarwanda ate nga ewaabwe tebabaagala kutwala ffe baana Baganda ne bamugamba lekeyo abaana b'Omuganda. Kati mama waffe naddayo eka ewaabwe e Rwanda ffe kwe kusigala mu nsi Uganda nga tubonaabona mu bwayise nze n'engenda mama we yaddayo e Rwanda mwene musigala muno nga mubonaabona. Kati mwe mama wamwe yabazaala baana bameka Baganda bo baliwo? Ffe mama waffe yatuzaala abaana 6 twalina 7 in fact abalongo yazaala abalongo abalenzi nga be badda ku nze yali omuwala omukulu ne kuddako abalongo abalenzi nazaako abalongo abawala nazaako ne bannyina z'abalala. Kati banno baliwa? Kati bannange abamu baabuuka abalongo ne wasigalako omulongo omu waswa kati abasigadde tubeera nga bebafeera abaliwo nga yemwe muliwo. Kati gwe gye watambulira eyo gye wasisinkana bakwano baabo babiri? Natambulira gye nasinkana Irene okusooka then ne mama nensinkana ne Mary naye nga Mary namusanga ne Irene. Bo wabasanga bakola ki? Nabasanga nga abawala baalinga nga bagenda ne babeera nga bakolaakola yali Jesani company. Jesani? Nga bakola biki? Byali bya langi bwe bityo. Kati awo twatandikira okukwatagana ze nga sirina kyenkola nga noonya wakubeera. Wali otambula ku kkubo? Nga mbeera bwento nalinako ne mukimeza gye nali nga nsula ku stage y'ebbombo. Nga sirina nga nsiiba ku lusozi baluyita Lugoba ne ngendako ne ku Muganzirwaza lumu ne bangoba waliwo omwami yaliwo engulu nga ngobawo nga neebase emabega wali ebijja ku kanisa y'Abakristaayo nga noonya bwensiiba ekiro ne noonya gye nsula. Bannange abantu balina emboozi. Abantu balina emboozi oba okyatenda emboozi n'ogwa ku mboozi nga weebaka mabega mu bijja nga mumalaalo g'abantu. Nasookanga ku lusozi lwennyini ku Muganzirwaza waliwo mayinja waggulu naye nga bw'oba oyisemu mu kageeti n'oyingira munda waliwo olusozi luli waggulu era ne waba oyita mu kuba amayinja weegali naye ate ng'eri munda kikyukamu. Kati nga neebaka munda awo kati oyo omwami ow'engulu nga mpisa wibula nengera wangoba ne kibooko kati ne mubazanga nga tandaba ne neetoole ne mabega wa kkanisa nenzira ewali ebijja nga neesimisa n'abafu abali mu bijja ebyo. I'm so sorry. Ng'otambula ng'osanga Irene ne Mary. Kati nasanga Irene ne Mary nga nasanga kusanga Irene nga muyitiramu yansanga Nakiro nga ndi aho ku stage y'ebbombo waliwo ekiduuka naye nga simanyi kyakingenda omukaaga nga batuuse okukiggala. Kati nembeera awo kulumu kwe kunsanga nangamba nti lwaki obeera wa tosanga abayaaye ne muyitiramu nti sirina wakubeera. Kati kwe kuŋŋamba toli muyaaye konze sirina nze gyonna. Kati kwe kuntwala
bwe nayantwala nantuusa mu kazigo mwe babeera ne Mary nentandika obanyumiza okuva olwo nentandika okubeera nabo. Kati mwali mubeeranga wane ba Mary bo baali babeerawo? Twali bwayise eyo nga mu Bugalani nga bapangisa. Obulamu ng'oli nabwo bwali butya? Osinkanya abantu abapya tobamanyi, obadde tolya, obadde osula bweru, kati bakuwadde ku kyokwebikka. Ate awo nendaba nga ate embeera ekyuse naye nga nze ekyokulya sikifaako nga kyenfa kulaba nti obulamu bwange buli seefu nga sisula bweru. Era nga nze buli kimu kyonna kibakola bagenda ngaokola nze nga mbooleza engoye nsiimula ennyumba buli kimu kyonna nga basanga kiyonye. Bannange mu mbeera y'okubeera ku street awo obulyana mulimu ebizibu bingi, abasajja bakuluusanya abawala. Nze ne mu kusooka kyesigaye nabanga nkyasula ebweru nga sinaafuna ekyo kiduuka mbeere nga mu kimeeza nga mwenyingira nebaka. Walingangawo abavubuka bansanga ng'omulala n'aŋŋamba nti kankutwale namukyala wange ngenda mugamba oli sisita wange bulijjo obadde wakika nga takulabanga. Ne mwebaza bwe yantuuse eyo nga sirabayo omukyala we. N'aŋŋamba nedda agenda kujja essaawa yonna abadde akyagenzeeko wagenze ng'ate wa nga amaduuka masibe. N'aŋŋamba ajja kati olwamala ne mbeera ng'agamba nti oba ndowooza nti biwedde. Bwe zaatuuka essaawa eyo nga 7-8 ate nga neekyusiza kunkozesa. Ne mugamba byebyo njinsugulira n'aŋŋamba ogenda oba togenda kunkolera kye njagala. Oyo n'angoba ku ezo ate nga ntutteeyo olugoba eyo walako eyo olugoba w'ekawempe. Teyankozesa kuba twagaana okukkiriziganya. Naggulawo nenziramu ne ŋŋenda bwe ntyo. Oyo nno yali muntu n'omulala naye n'ansanga naye baali nga 3 naye nga tebankozesa omulala naleekaana baali 2 mu nju nga munna agamba bwe nvaako nga nawe oddako. Kati nenkola ki nempoggana kati saawundi ne baggulawo abaggulawo ati ne bajja nga be Balandi Road ne babagamba nti oki tugenda bagoba ne ku nju olw'ejja emize era bo be bansuza ne bampita nasula waabwe. Nkera waliwo ne ŋŋenda. Bannange osanga omuntu ali rough ng'amaze okuggalawo oluggi kale takuganya kufuluma akukwatiramu naye Mukama yaleka okuba nayinako Katonda kituufu. Sooka osinkana ng'ojoyininga Irene yono ne Mary mutandika okubeera mwenna. Nga mpeerangawo nga mbakolera emirimu bo ne babeera nga bebakola ku kyesente oba ekyokulya nosasula akayumba. Kati awo nabeeranga ku muzigo we baaliko nansiibawo walingawo mu muvubuka yalinga ndaba kati naayita mu Irene kubanga olw'omukaga babanga tebalukola. Kati bwe yamuyitamu kwe kumugamba mbu anjagala. Irene n'atandika okubeera nga mperereza mwagale. Sense obalaba tusanyukidde ddala tewali buzibu muleete wano eno kweri kamera. Leeta wano. Bannaye tusanyuse okubalaba. Omukyala wuuno Pepa akumiteddeyo ku bintu munnange. Neyanze maama tweyanze olunaku olwaleero luno. Omujje baswiti Mukama abaddizeewo kubanga sirina kirala kyagamba nti mbakolera. Tweyanziza nnyo tweyanzege maama. Weebalirwe Zara. Tweyanze Pepito. Weebale nnyo mukwano. Ndowooza tunaayogerako naawe nga puroguramu eggwa. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero oyo ye Pepa aleetedde ku mukyalo n'ebintu yazze naffe olunaku olwaleero tujja kuba tumufunako nga puroguramu enaatera okuggwa. Kati sooke tuwulirize ku mboozi y'omukyalo no tubeere nga tugikwenkuka. Olivia osinkanye Mary ne Irene obasinkanye mutandise okubeera mwenna. Yetandise okubeera wamu. Mary n'amala n'akola ki naye n'anjagala. Tubeeranga wamu ng'agamba nti Olivia wampisa. Kati oyo omuvubuka gwe mbagambye yagenda kubanga atuma gundi Irene bwanjagala kati Irene atandika okuba nga njogereza. Nanga nti Olivia olabye otya wandibadde okola ki omulaba kubanga abadde ali serious. Ne mugamba nti wabula simanyi kuba kati nkyayina ennaku emmala mbadde saagala kuddamu ebyo.
kati netunangamba nedagwera bw'omulimbalimba nemuga sijja kisobola kuba sikiwulira ku mutima ate sibyendimu nina ennaku kati nembeera nga ŋŋaana kati yali oba wiiki ng'emu n'ekitundu kati Irene n'atandika okuŋŋamba nti ekiriwo kati landiroodi abanja ate tubadde tetulina bulungi sente zinawera kujjula ze tusasula n'aŋŋamba wandibadde omuyitamu waakirina olaba oba ekyo kyekimulemesa kati nange kyenakola nga amala gakkiriza ate bannange bwe naagaana ne bangoba kwe kumala nemugamba nti kale ajja kujja twogere kwe kujja ne twogera n'omuvubuka nemugaana ekyali kiriwo n'aleeta n'aŋŋamba ensuubiza okuleeta n'asooka tuwayo ez'emmere kwe kutandika okuba nga olunaku lwe yampa aleeta ssente z'ennyumba ne tubeera awo bwe tutyo nga omuvubuka naye ayambako ku kyokulya n'ekyenju kati oluvannyuma ne twali tumanyiriganye nga nkyayongera omwetegereza konze kiba kinyambye nange nfune ewange kati kwe kumala ate omuvubuka bwe yajja okujja mu nnyumba nti twogera ate nga ayagala kukola gwakuba nti ankwata bukwasi nenziramu era nenkola kinemwesikako nempoggana kati n'agamba muswaziza n'afuluma n'agenda kati abantu bwe bajja abali baliwo abakuŋŋaana ne bambuuza ekibadde konze nti wabadde waliwo omuvubuka addayitawo ng'atayagala kunkwata saabagamba nti oyo mumanyi nako kati ne bakola ki ne bagamba nti obalazeewo abavubuka baamu n'agenda kati bwe yagenda ekiro ono n'ajja n'alaba Irene nga baakomyewo n'amugamba mbu namuswazizza tagenda kuddamu kubanga abaako kyatoola twekusalawo nange neŋŋamba kati babiri ebyo kanjire neegobe okuva ewa Irene oddewa kati era nasooka nenvaawo era Irene yakunenya anti kati nga ŋŋamba lwaki nakikoze nemugamba nange ensonga nti waliba tutandise okugenda nga twemanya naye bwe nti si bwe mbadde nkyagala kati naŋŋamba nti lwaki wandibadde omala gagezaako oba kale n'okola ki n'omuwoyawoya nemugaa siina kinabadde namuwoyawoyaawo awo naawo kati nalaba tetukwataganye ne munnange kwe kumala nenkola kinenvaawo kuba infact nze neegoba nga ndaba gye kiraga maaso nenvaawo neŋŋenda we nagenda nembeerako gye nasanga ekyaki kati nga nasooka nensula mukolo nasangawo overnight oluvannyuma nentandika kubeera ngawo naye nga tebali n'omu amanyi kizibu kyendi kati Irene nali ntambula emisana nga nnoonya we nabeera nga njoleza ku ngoye okumuddamu nemusanga mu kkubo naneegayirira n'akaba naŋŋamba nti jangu tuddeyo olivi ebyo byaggwawo omuvubuka tayinza kubeera nga akungobesa naŋŋamba nti agende ffene ssente baazitusasudde ku mulimu ne badda bolinga wali wabadde nga yasasula nga tebannatuwa naŋŋamba kati kyateeredde kumawo kwe kuddayo era netuddemu ne tubeera bwamu kati olwamala nali ngiraba nali ngenda kugula byakufumba nensanga maama wange nga ŋŋamba nti bulijjo atunoonya maama wono oweebundi Omunyarwanda naŋŋamba nti wamusangawa namusanga era omwo mu Bwayise naye nga yatambula dda buli wamu naŋŋamba nkunoonya banno bonna bafuna naye gwe obadde obulako kati maama n'akola ki nantwala waka gye baali baithen Kamooca ne bantwala ne tuddamu ne tubeera ffenna kati ye Kamooca nga nzize ne maama tuli bulungi wennaasisinkanira omwami wange tata w'abaana bo taata w'omwana kubanga twali tulina omu kati bwe namusinkana kwe kubeera nga ŋŋamba nti abadde anjagadde kuba nali ntambula okwo nga Kasasiro stage maama alinako weeri antumye kati kitegeeza nti maama yali akomyewo okuva mu Rwanda ng'abeera muno nga bakwatagana ne taata be bali baddawo ne taata kati n'abeera nga taata abafunira n'awaka kati kwe kuddamu ne tubeerawo nga kibulako yali nze nga baganda bange bo bali abalala bali bannyinaze we bali kati awo kwe kuddamu ne tubeerawo era nenziramu okubeera obumbeera ennungi kati oluvannyuma kwe kubeera nga we nasangira taata w'omwana kuba n'okusoma nali nga twayitwako nga sisoma kati maama n'agamba nti tukikoze tutya nemugamba nti okunzizaayo maama ekibiina ky'ogamba kiba kinswaza kati era ategeka byakulaba nti oba tugira byaki
bya mikono kati awo omwami oyajjira n'agamba nti nkwagala nampa enamba y'essimu ye n'ajja n'akubira ku yali eya anko waffe kwe yajjira n'ansinkana ewaka ne tugira ne twogera n'angamba sikwagala bya just njagala kuba nga ngenda n'embakadde ne mbigamba maama wange maama n'angamba nti kati yogeramu ne sengaawo ne senga ne mbeera nga mutegeeza ne bajja waka ne mbabuulira ne batandika zi meeting paka omwami bwe yajja n'abeera nga akyala nekiggwa n'okwanjula n'akukola. Olina ku bifaananyi by'okwanjula ndageko? Ebifaananyi by'okwanjula siriina olw'ensonga nti twali bwe twayawukana n'omwami n'atwala ku kopi ezimu nange n'ensigaza ate bwe nazisigaza wano twabeeranga ng'amazzi gakyajja ebifaananyi byange byanywa kuba twalinga mu mazzi nga gajjanga ennyumba yali eyingiza amazzi nga tebanabakola bulungi. Enyawo. I'm so sorry. Anti muliraanye omwala. Gaali amazzi gajjira ddala nga mangi era nga gajjulira ddala ne tubeera nga tuli mu nnyumba amazzi gali waggulu n'olumu gaabomola seminti ne gafukula ng'oluzzi ne gabeera nga gayingira nga bwe gaagala. Kati ebyo kimu ne kifa nga tuna bye tutaasa twali tusula ku biinaakani nabyo ne binywa. Amazzi gajjanga enkuba etonye oba zino ensula gajjanga enkuba etonye zino ensula tezo nga tezirina bwe ziba naye nga gano ag'enkuba bwe gajjula ng'omwala gubooga nga gutuwa. Abalungi abatulaba ku HK Media nga bulijjo yenze Hadija Kigozi tuli ne Olivia yali mu kututwala mu mboozi ye. Gwalina ky'osobodde okuba ng'owaayo ku Olivia nga bw'olaba Pepper olunaku olwaleero amuleetedde ku bintu beera ng'otunoonyaako ku nnamba zaffe ez'essimu bw'oba tusobodde kumufuna ku nnamba ye y'essimu gy'agenda okuba nga tusomera olunaku olwaleero. Kati kwe kubeera nga musinkana n'omwami. Omwami n'antwala mu biri official ne ntandika okubeera maka ge. Kati bwe twabeera ffenna ne nfuna olubuto olwasooka ne luvaamu kati lwaddako n'abeera nga ye mwana waffe gwe twali tulina. Kati ate awa Irene we yagenda ofunira akabenje kuba nalinza omwami wange yankolera half supermarket nga nkola kati nali ndi awo nga Irene ntera okweraba olumu bwe mba nfunye obudde. Wasigala ng'omulaba ng'ogendayo kubeeramu embiro byagwawo naye nga kati saamwerabira ate nga ne bwe mba nina eno ssente mukubira najja nemuwa oba nemuwa ebintu nga tomwogerako mu kintu kino talina Mary tewali yali kale muwala mwewulize nga musirifu kuba yali Munnarwanda naye nga yeewulira yeemanyi. So mwakonektinga nnyo ne Irene. Kati kwe kubeera nga nze mufuna nange kyenina nkiweereza Irene era nga tusigala tunaŋŋomita na sisita wange kuba nze saayina abasisita mama wange ne taata nina babrother ne tutandikira awo nga gwe ntwala nga sisita. Kati oluvannyuma nali ndi ku supermarket olunaku lumu ne bankubira waliwo enamba eyankubira nga sigimanyi. Kati bwe namubuuza ng'aŋŋamba nti waliwo omuntu afunye accident ebwayise naye agamba nti amanyi ali mu casualty Mulago ne mubuuza nti yaani bwe yaŋŋamba amanya ne mutegeera nze kandabe bwe nzikikola ngenda kujja. Kati ne nkubira omwami wange kuba yali yavudde safaari nga waali naye ng'alinako gye yalaze mikwano gye kwe kumukubira ne mutegeeza siyinza kugalawo nga tamanyi. Ne mukubira ne mugamba nti ngenda kuvaawoko olw'ensonga bankubidde nti Irene afunye accident. N'aŋŋamba nti nedda togenda wekka nindaako nzije tugende babiri. Kwe kumulinda najja ne nzigalawo omulimu ne tugenda naye kuba yalina emmotoka eyabuyonjo eyawawuka wabatali safaari. Ne tugenda ffenna bwe twatuuka mu casualty ne tukuba ku nnamba eyo yali enkubidde ya dokita n'atulagirira mu kasenge waali ne tugenda tumulaba ntulaba ne Irene ne batutegeeza nti spinal cord yali yafunye obuzibu bw'amaanyi n'embiriizi eza ddyo. Yafuna ekyamukoona booda mmotoka yali atwalira omu ku bakasitoma emmere ku ssaawa za lanchi. Yali akola mu wooteri. Yali wa wooteri naye nga wooteri si yiye nga bakozesa mukozesa. Kati kwe kukola ki kwe kutuntegeeza bwe batyo ne mbagamba ataamutomedde nti oyo amulesewo obulesi tamufuddeeko bantu be bamuleese. Kati kwe kusalawo nange ne ŋŋamba omwami kati nga batugamba nti okusobola okugamba nti atereramu n'okutuula tulina okubeera nga tunoonya emitwalo 8.
basobole okukolako kye banaasobola. Kati ne ngamba omwami wange nti obiwulidde olinawo mmeka? Yangamba wabula ngenda kuleeta emitwalo 2 nga nze ezo sente sigenda zireeta zonna kuba tetulina bwe tumuyita. Kati bwe yakyogera ne mugaa kale kwe kumaliriza nga tuvuddeyo ne ngamba nyiza kukola ki. Kati nze nagenda nentegeeza n'abaana be kubanga yalina abaana 2 omulenzi n'omuwala. Ne mbagamba nti mama afunye accident mujje tugende eri ewaka wange. Kati ne mbabeeza ewaka oluvannyuma nenjiyaye ne nga nkoze ntya nalina omwami bamuyita Mulangira Ndawuzi ng'abeera eyo ku Radio Simba. Naye naye ate sikyabijjukira kati oluvannyuma waliwo omwami eyansinkana nanga kitogizeeko ku Simba n'olaba. Kukijjukirako nze ye ate wamma bayamba abantu. Ku programu yako ni Nalugwa wagendayo kwekitegeeza. Kati kwe kubeera nga nkola ki nga mpa omwana wa boda waffe gwe twali tukozese waka ne muyita ne mugaa ntwalira omwana oyo kusimba abeere nga akola ki basobola omuteekako agira ayogere ku bya maama w'obuzibu. Kati bwe yagendayo nga wayita akaseera kati nina akomawo n'owapi kikonze nga mwanguyi na omwana nangamba nti nedda bagaanye nti nze ndi mwana muto siyinza kugenda ku mpewo baagala muntu mukulu. Neŋŋamba nkikoze nte kati neŋŋamba omwami ntya nti owulidde nanzikiriza nti nkya mugendereko bw'oba osobola era enkeera waago tugenda n'omwana nze kwe kutuulirawo mukwano gwange mu studio za Radio Simba ne batandika okuba nga abantu tubabuulira ne basonda sente. Bwe bazisonda sente ne zifunika zonna ne ngenda mu ddwaliro n'omwana ne tuzisasula. Kwe kuba nga Irene atandika obujjanjabi obwo. Kati bwe yabutandika nandaba ng'ateredde n'okutereera nga n'okutuula atandise okutuula kubanga namuzza nayo kwe ku Radio Simba ne yeebaza kuba mu kusonda baali tebamulabyeko ne muzzaayo ne bamulaba ne yeebaza n'okwebaza. Kati nze ate awo nafunirawo kaddiiru nga waliwo omulimu nga guli Rwanda mama ye yaguŋŋamba ne ŋŋenda. Kati bwe nagenda ne mmalawo yakabanga nga siriiyo eno. Kati bwe nakomawo namalayo emyezi oba gyalinga 3 sijjukira bulungi. Kati bwe naddanga era neesunga lumu ne ŋŋende wa Irene konze kakamala okulaba ku bbade wange ngenda otuukayo bangambye ati yeefa nakutuukayo nga nti mukwano gwe yafa abaana nabo batubala n'omulambo nabulira n'amaanyi gange gonna gonna ag'okubonaabonera Irene wange nagafiira ku Irene era kinakula nkaaba bwe namala okubeera nga nkaaba ne ndowooza oba balimba ne baŋŋamba kyekituufu omwana abantu bwe basonda sente nga community ne baleeta emmotoka netwala ebintu by'omunju n'omulambo. Kati bakugamba nti Irene yafaaki? Nange omwana yagamba nti yali oba amulabirira oyo omulenzi n'amala n'alaba nga atabuse. Kati baali bamutwala n'afiira mu kkubo ne bamukomyawo bukomye ewaka. Kati olwamala mbeerawo ne nkubira bba wange ne mugamba munnange Irene baŋŋambye yafa. N'aŋŋamba nti nga kibi. Kati ne tubeera awo naye ng'era ndi mwennyamivu. Kati lwali wayise oba zaali wiikisi nga 3 abaana be mbandyawo nga mbalengera mu kkubo. Kati bwe baali banatera okutuuka ku supermarket omulenzi n'atandika okukaaba ne mugamba yimulani kiki. N'aŋŋamba munnange maama yamala n'afa konze babiŋŋamba. Kati bwe okutuula nensooka ne mbawa ekyokunywa ne batandika okubimbulira byonna ne baŋŋamba tubadde mu kyalo gye twaziika maama. Naye kojja aliyo kojja lujja muzibu nnyo atubonyaabonya tetusoma era ate nga n'ebintu bye twatwala ebya maama n'omulambo byonna yabinywamu omwenge. Ne baŋŋamba kati tuli awo bwe tutyo era erosi yeeri mu kyalo ye yatusondedde sente ne batugamba nti oba osobola okubeera naffe otuyambe kuba twabagambye eriyo ggwe mukwano gwa maama kuba n'abaana baali bamanyi. Kati oluvannyuma kwe kubeera nga tujja bwe twabeera nga abaana mbagamba kwe kujja nti ye gye tuvudde tujja ne bagamba naye bambi tuyambe okkirize kuba kati tulina walala wakudda. Kwe kubeera nga nzikiriza n'embeera nabo nenkubira mwami wange eyali safaali naŋŋamba nninda nkomewo ne mulinda n'akomawo ne mbimugamba
kati nangamba omanyi kyetugenda okukola tubeere ne bana abaana kunze kale era nenkisanyukira baali tebasomangako kati oba Irene yalinganga talina sente zibaweerera nga asasula busasuzi gye baali nze kwe kubeera nga abaana tubayingiza essomero omwami wange nangamba nti nze nsasula fees gwogula requirements na uniform konze kale ntubigabana kati wetwabigabana abaana ne batandikira mu P1 ate nga baali bakuzeera okusinziira kati nga batandika kusoma nga tubeerawo kati abaana bali mu P2 maama w'omwami wange zaalina ku nkulu n'akyala kati bwe yakyala bwe yatera okikola najja nambuuza ate bano mugamba mama ngenda bikubuulira ntandika bimunyumiza kati ngenda okulaba nga akyusizza mu ntunulaye kati naganza omwana wange namuzaala kukulaakulana si kudda mu kulabirira ebyo kisooka n'abaana si baddiini abaana bamanyi bagenda ku street bagende eyo kati nemugamba mama toyogera bwoti okuva lwe twatandika obeera n'abaana bano babadde tukyuse mutabani waafuna ssente nange wali kusoma kati nkola kati n'agamba nti kati bwe yakigana neŋŋaasifayo kasita omukulu nayogera naye yeye twakkiriziganya nga nze nsirika saakayana na mukadde kati olwagira ng'akubira mutabani we ng'amugamba nti jangu njagala kuddayo kati ng'oli ajja alina mupiira bwe yajja n'amugamba njagala kuntwala kundulopinga ku mmotoka ze mu kyalo ng'amutwala ng'amusiibula bulungi ng'amutwala kati ekyanneewuunyisa omwami wange agenda okudda ng'anyiize ng'afuuse nemugamba tekiki kati nangamba nti omanyi twetaaga okwogeramu Olivia nemugamba nti kukijanga ombuulire nangamba omanyi sibawo twetaaga kwogerera waka ansigalawo mu supermarket nga nteeka mu mmotoka nga tudde ewaka bwe twatuuka ewaka nga ntwala mu kisenge nangamba nti omanyi ekiriwo nze kati nina nange maama byandaze embirabye abo abaana tubejjeko nga tubalage waate kati tubejjeko tubateekewo nangamba nti be bamanyi bagenda gye bagenda ku street nangamba ekyo naawe nedda kati bwe nakimugaa nangamba wabula omanyi kati kino ekintu nkikuwaddemu wano wiiki obeere ng'ompa final answer nendowooza oba asaaga kati nemugamba kale kati oyo omwana w'omuhimulaani ayinako we yansanga nga ntudde ebbali nkaaba kati nangamba kikimu ate kati mami nemugamba nti ate wali mbadde kale nnawo sente zanjagala nyekeyo ku mulimu kati nangamba nti nalindako we nabulidde nga ate mpulira ng'oba dadi ayomba konze nedda abadde ayina byagizeemu birala kati omwana nenkimukweka netusigalawo bwe tutyo nemala nenkaza amaziga nenzira ku byange kati namanyi ono ajja kumala omwami wange abireke nenkubira senga wange nga ku 1 wiiki giyampa kutambuddeko ennaku zaalinga 2 ku 3 nenkubira senga kuba ye maama nali namukubirira nawo nemugamba nange akubira senga wo yali ow'ensonga kati nemukubira nemugaa senga ekiriwo munange omwami atabusa ava ku baana bali naye nga byavudde ku maama waffe amuzaala kati maama gusenga n'agamba nti kanjogereko naye n'akubira omwami wange ne boogera kati ate ye omwami tawaana kukayanya senga n'amugamba nti tugenda bimala bijja kutereera senga nange ate weeraliikirira tewali buzibu mugenda kutereera kati nerowooza oba kinaba bwe kiryo kati ennaku we zaasembera ku wiiki eyo ne wabula olunaku lumu nga lubanga lwankya kwe kumala nanga nti wabula omanyi Olivia ku kye nakugaa kati kiki ekiriwo nemugaa ku biwaŋŋamba tusigale n'abaana kati oba gwe balagewo kwe kumala nangamba nti ogamba nti nno tebalina gye balaga genda oleete emmotoka gy'owulira gyoyagala nangamba ekutwala kati kyenakola nensooka nenkaba nenfukamira ku maviivi nemwegayirira n'agaana bwe yakigaanira ddala nze kwe kugenda ebwayise nendeeta emmotoka nagijja nayo nga ku biraali nengireeta nemugamba nti yeeno nampa keesi yange gyeyampa wali mukubeera nga ntwala n'ebintu ebirala nampa n'ekitanda kwe nasula n'omwana we tugenda neŋŋamba abaana tugende kwe kugenda natukira waffe ng'olwo omusayi wange yagweyo wakiso neŋŋende wama nemugaa nti omusajja atakusaaganya ebyo bino byolaba nkomyewo kati ozaddeyo omwana nali nzaddeyo omwana era muyina kati netubeera ngaawe waka ekyasinga okunzija ewaffe
nga buli mwannyinaze kati ne bagamba nti Olivia yeyereetera ennaku yamanyi wabeera nga yasalawo okweyonoonera mirembe gye ne baŋŋamba abaana tetwagala balye ku kintu kyaffe kati ebintu bye byaddangamu ne binnuma ne nkaaba ne ŋŋamba amasagaana kulya maama naŋŋamba lya mwana wange nze nkuzaala ne mugamba maama lwaki bannyinaze babiddanga mu bintu ebyo bakireke kati sikyalina kyenziza ne mugamba abaana bandajjanira ne mukwano gwange mujjukira teyali mubi bagamba Irene yambeererawo Katonda butomulwenaga obulobo obulamu bwa bulonda nangasenga nalonda Irene yandinyambye kati maama naŋŋamba nti omanyi bireke nga maama wange angumya naye mpaka byatuuka okulaba nga tekinabu kinaggwa nga siivudde waka nanfunira ssente ze yayina nampa naŋŋamba nti omanyi omusajja teyajjako yadde okukima yadde okugamba ati yatewaana wadde nasigala nga njogera n'omulamu wange omu yekka kuba yina basita be babiri nga mulamu wange gwe njogera naye yali mwangu ate nga mubbeere si lwa kika kimu naye yanga mwangu ng'aŋŋamba nti munnange maama ekizibu yasibye bino byonna n'okubanga mwawukana naŋŋamba yamupokerera ebigambo ko nze siyinza kulwana na maama eyazaala omwana we nze namulaba bukulu kati kubeera nga nze nkola kimaama mpayo obusente nange nnako bwe nali navaayo nabwo eri obwanga obw'ekikazi nga nkyali ewuwe kwe kugenda n'empangisa nentandika obulamu nembeerangawo bwe nabeerayo nali ndi eyo nga ku Kakima eyo ku Yolanda ne tubeera awo lokodawuni we yatusanga nali nakolayo ko chipusi obusente nengerayo gundi supermarket omusajja yagikujjako yajinzijjamu n'ateekamu omulala gwe yansikiza omukyala enyabu ate awo yakugobera omukyala yali tannaba kujja maama we yamufunira kubanza byonna mwannyina yabiŋŋambanga kitegeeza yali maama we takwagala waawo okuva day one ekyo yakirabanga nalowoozanga nti wamma tolaba waawo mu bizinesi nga baleetawo omukazi omulala ddakiika eyo kitegeeza oyo omukazi yali gyali naye ono omwani yena naŋŋamba nti maama naye just baali tebaagala kukugamba kati kwe kubeera ng'akola ki nga ye amuleeta nze netubyange ne bigweraawo nze nentandikawo obuchipusi nga nsiika chipusi kati netubeeranga nga bwe tubeerawo okufuna ekyokulya kati olwamala ate olokodawuni we yajjira covid bwe yajja netubeera nga nali nkyakola nabano abakiranaka ne bakafyu ne bansanga ne bankuba nensooka nenemezaamu nowula nenziramu nenzirayo ne bankuba nebinanka nebimu ne babitwala bikalaayi nenkivaako kapito gwe nali nsigaza netumulya awo nensigala nga ndi awo sikola ow'ennyumba ng'emyezi gizeemu giweze nangoba naŋŋamba nti vaamu enakali sente ze mbadde nkubanja zireke kwe kugenda nenzirayo ate neŋŋamba maama nti batugobye mu nnyumba maama nanzizaayo ewaka naŋŋamba kanoonye sente tulabe era maama kwe kunoonyezeeza ndeete waneeno nenzije wano nenkwatagana n'omukyala naliranga nsaaga naye nga ndi ku supermarket olwo nkyali bulungi kati yeyagira naŋŋamba bannange nga bakyuka Olivia biki nakunoonyangako wali okolera ate ndaba mukyala mulala nemugamba munnayeeza ebyo omwami yabinzijjamu tebyali byange kati kwe kunkola ki kwe kubeera nga tufuuka naye nanjagala nantwala nga ye alina gundi omulala gwa chipusi awo nga kamalimali kwe kutandika nembeera nga ntukola naye nga ebyuma byonna mwami alina pepa ebyuma byonna byonna bakuno bakakiiko kakuno bagundi bali kwerosia wano kati kwe kutandika okubeera nga tukola naye ng'alinga nkozesa yatulabako emitivi bulijjo bajja bebabamu kubaŋŋamba okukola ki okubeerako ku mukutu ng'okubeera nga abajja mbagamba nti bayite ku nnamba za simu zaabwe ate lwaki nga gwe yeetaaga obuyambi ate obuyambi balina butwala ku erizidde naye nti abantu kati munnanga nga nkola ki nga mbeera nga nkolera oli ng'ebyuma byali byeye ng'agira bino ebyokumasanyalaze nga gwe nkolera buli kimu ampa ekyokulya nga nesente nayo zibakaleserera nandikoledde ng'azimpa kuba amanyi obuzibu nange ate wali toyina mpisa mbi ng'okyali bulungi nze neewunya n'okubeera bwoti kwe kubeera nga tubeerangawo
kati ate lwakyalumu naŋŋamba omanyi nze kati bino bivuddemu n'atunda ebyuma naŋŋamba agenda bweru nze awo kwe kusigala nga neewenja byange gwensoba nze gwenjoleza engoye bwe nti waliwo n'omulala omukyala yali munnange ennyo nga ndowooza ntandise okuba nga nfuna taata w'omwana wange naye n'akola ki nga ŋŋendayo mu kibuga ye nemukwirakawo gye nadda ku dduuka lye nga mubwirako bulungi bakasoma bajja era akoleyo nga ku mukwano akeedi kati nemba nga keekalimu kenaddako naye nekatuuka n'aleeta sisita we nga te sisita we naye muzibu tetusobolegana nze nenkivaako. Nsomera ennamba y'essimu nga sinaba kwerabira. Eri 0758 73 68. Kati okubeera nga ngira bwentyo mpaka bwe nafuna obusente waliwo omukyala eyambumpa nentandika okuba nga ntunda amanda ekage ku kisaawe. Kati bwe nabeera nga ntunda amanda naye ng'obuvunaanyizibwa obuliwo tebumala ssente bwe zivaamu kuba nali ninamu piisi zaali 10 nze natandika nazo nangendako ne wa probation ow'ekawempe naye nanfunirayoko emitwalo 10 nembeera nga nzanyisa ezo kati mukulya na biki ne ssente z'ennyumba bizinensi kwe yava neegwa bwe yagwako okutandika alusa ebirowoozo buli kaseera mbeera nkaaba nsuula nkaaba paka bwe byaddayo ne bibeera bwe bityo paka olwaleero ab'NTV bwe bajjidde ne babeera nga batulikodinga era abaana be babanoonya nga ndi bubinya Imurani ne mwannyina Janaati. Bano abaana abato bano boolabirira abaana nyini boolabye be banoonya ba NTV be banoonya ba NTV ngamba mitoyinza kufa kati bwe tulina omuntu waffe kuba nanoonya ekika kyabwe nekibula ne tugirako kuoma omulenzi n'alema mukyaza nakukiri atabaala nga banoonya taata waabwe. Kati eyo gye wagambye wakujja waabwe gye baavayo yewa bajje bakusisinkane gye baava yasigalawo omwo ne kaakati yatunda n'okutundayo kuba naddayo nga njagala okugenda okukola ku bijja bya mukwano gwange n'okubeera nga abaana balabayo ng'omuwala agamba njagala genda kulaba ku bijja bya maama mukoolako mpuli omutima gukiŋŋamba enda okuddayo erosi ne baŋŋamba nti yatunda lujja n'agenda bwatyo tetumanyi nawa gye yadda nyanzi byonna eri abaana abo era kazibwe kye kyamugambisanga nti mami toyinza kugenda bwotyo naŋŋamba nti nja kukola kyonna ekisoboka nkakasa nti ojja kubeerawo tojja kufa kwe kugenda ne banoonya NTV nejja. Oh, bannange, this mbozi is very painful. Nfa pepa jangu onyambeko naye mpulira omutima gumbuuka. I don't know, maybe you can sit here. Is it fine? Balamusizaako nomwenna abalabi ba HK Media amanya n'eddoboozi Namukwaya Twesiprosi mukyala Owundo Malcolm Dave nange emboozi mukyala Owundo Dave tuseka naye era kyannaku nti naffe kyatukutteko nga famire netugamba nti katusooke tusitukire wamu tujje tukwatizeko omukyala munnaffe munansi munnaffe ng'ali munnaku bweti netuwulira nga naffe ekitunyigiriza nga famire era mukyala munnaffe tukusasiddeko mu buzibu obwo mukwano naye katusabe Allah ajja tusaasira buli kimu kijja kuwona. Ennaku tugiraba naye katusabe amiina yenyabo abantu balaba programu zino mu kifo ky'okuyamba abamu ate n'akubira omuntu essimu n'amufirako kituufu bagenda muyamba ne batamuyamba kale kwegamba okuyamba si kintu kituufu naye webalinye ebintu byoleese ensimu ensimidde ddala kituufu akasimu nakalabye ku makya ne ŋŋamba kankulinde era nange nsitukiramu ne ŋŋamba kanzije tukwataganire wamu mayiga mba emikono ebiri gijjamu ekyengera kituufu ya
so kati bannayina abatulaba sayidi eyo musobola okukwatira wano eno omukyala ne mumuleetera ku bintu yo bamubanja renti nemuddeyo bangambye ogenda okukola endoscopy bakugamba ogenda okukola endoscopy ndi mulwadde nina lusaazi zinumukamala zinnyola buli kaseera emabegako mbadde nga nzirukana n'okusesema nga kinnyola nempulira n'omuliro mungi eno kati bwekifudde awo ne sikini mpulira n'obulumi kungulu ku lubuto ne butambula mpaka neeno endosikope bangambye nti ebanga sikaani naye yeesobola okulaba ekisembayo munda ku byenda oba sinesebusa ebeera ya sente nga mmeka batugambye $30 ate ne batugambye nti osooka kubuukinga si lwoze nti lwokolebwako osooka kubuukinga ne bakuwa ddeeti then n'okomaho ne sente n'obeera ng'ogikola nebigaawo weebale nnyo namwe mwebale nnyo obulungi n'amagezi byonna ebintu bibiri biri kuggwa omuntu alhamdulillah n'ekisa okitaddeko alhamdulillah ekisa kya mukama omanyi bagamba ne bayibuli egamba yamba munno yamba oyo ali mu bwetaavu bulijjo tulaba abakyala abalina kala nga gy'olina n'enviiri z'olina nga tulowooza nti muyita kulinga nedda mukwano era bakiikiridde bulungi mbakiikiridde bakyala bannange ba Asla Girls era nkubira omulanga mwena ba Asla Girls mujje tuyambe mukyala munnaffe ali mu nnaku mukyala munnaffe ali mu mbeera mbi twetaaga okumuyamba kati ewaka wano wasula wali bubi twetaaga okumukwatizaako bannange mwenna mbakubira omulanga buli ayina kyayina mukolenga mwami Dave Owundo kyakoze mwami Dave Owundo kyakoze era mukyala munnange katukusabire era katukugumya tuli wamu kuba bangi abadde bakufudde omugano okubanga ate batufunirako kuba waliwo n'abangambye omwami yatukubidde ku social media okwo n'agamba nti kitabuse bantu bali mu kugira amasimu gaabwe ntuteekeko ssente beba bali ku lusegere babikwasaganya ebyamu nebunya neŋŋamba bannange ate mu nnaku gye tuyitamu bwe bakifudde sanyu abantu abali ku social media nga mugamba nti mwe mukwasaganya ono omukyala si mwe mumukwasaganya omukyala wuno yeeyogerera omukyala alina essimu ate omukyala yalina ebizibu ku mwena tekuliiko muntu alina kizibu ekizibu kiri ku mukyala ono ye mulwadde kyovola anaffe ab'omukutu tetuwandikawo namba zaffe tuwandikawo ennamba entuufu ey'omukyala sente ze ne zijja ku ssimu ye era we wabayo omuntu yenna agamba mbusima yanga biki mbuno omuteera kuneeno sente tuyamba mukyala omukyala atugambye talina muntu yenna amukwasaganya yeekwasaganya nga bw'omulaba bwannamunigina bw'ati kuba tetugamu abatuufu naye ate be batono abasinga ate be bagala bo okubanga bo bakifuula kyakufunirako banaye abannayuganda ne mu bizibu by'abannabwe balabirawo opportunity ey'okufunirako ssente nze njagala nnyo omuntu bw'oba oyinamu obuzibu bwa ssente nkubira si mu nkukyaze naawe osabe ssente ezizo tolaba opportunity ya muno ng'abonaabona ate noyagala oyingizeewo ekikono buno omusondereko ssente ate ekisinga okunnuma babakwasa ssente ne bazibawa bambi n'atamuyamba okitegeera kati abantu kyopola baka okuwa abantu ssente aleetera ddala lumu ebintu bye ng'abiguze nagamba owange omukyala gamuwa ebintu okitegeera yajjidde nagamba yaganya ng'atali shuwa nti binaatutuukako bannaye abannayuganda kati pepe yennyabo tubuulire n'akasembayo mami nkuteekeko n'akasembayo bannayuganda mwenna tusiimye nnyo tusiimye ddala abo bekikutteko ennyo abatagifudde bizinensi abategufudde nti nno mugano nti lwakuba bagamba mbu essanyu ly'amalembo oba ge maziga g'ente essanyu ly'amalembo naye tetwagala nnyo bantu bakifuula ate kya muzannyo tennaku ya munnaffe tugifuula omuzannyo era buli ayina kyayina omukyala waali buli ayina kyayina
tetwagala abo banefudde nti nange nogwe nalabye ne kubuna ozambu omukyala nze mulabirya nze mbya nange nagwe nalabyeko ngagamba omukyala yamulabirira naye bannange mwenna tubakubiriza nti omukyala buli alina kyalina buli ayagala okubanga alina kyayagala okukola ku mukyala ono mwetuukire mubenga bwe tukoze olwaliro nga bwe twetuukidde nze nsazeewo ne ŋŋamba nedda nze ŋŋenda kwetuukira okujjako abo ababeera batasobodde kumufuna musobola okunoonyaako ku nnamba zaffe eza channel yes bokka abatasobodde kumufuna kubanga si buli omuntu ajja asobola okujja yes oba woba tusobodde kufuna mukyalo ono osobola tunoonyaako ffe nnyini ne tumukuleetera kituufu naye ng'ebyo ebyabantu abagamba basonda sente bambi babalimba nawo n'essimu yange n'ennamba ye yennyini yeeno gy'asomye giddemu anti eri 0758 73 68 91 ndowooza ogiwulidde bulungi mukwano towaba ereeta mannya ki Nalule Oliver ereeta mannya ga Nalule Oliver tebakulimbalimba mbu nate waliyo essimu endala ereeta amannya amalala yeyo yenamba yeyesimu era yekka atasobodde kumufuna beera ng'onoonyako ku namba yange y'essimu njamu kutuusaako oba onoonyeko Celebrity Eye oba Pepper. Enamba ya Pepper eri 0752 37 03 91. Yes. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero eno ye HK Media bannange twagala okwebaza buli muntu yenna asobodde okujja n'alaba ku mukyalo ono. Abantu abasobodde omutuukirira yadde nga bakyali batono nnyo nnyini ddala naye omukyalo obuyambi akyetaaga bungi kuba ekisookera ddala ekizibu kyalina ennyumba gy'asulamu mbi nga gyenkomeza ebulako kimu kumukuba. So bw'oba osobodde okumudduukirira ku nsonga eyo mukwano tukweyanza nnyo. Abaana bagenda kuddayo ku ssomero basoma nabo beetaaga okuyambibwako ate nga n'omukyala nga bw'omulaba mulwadde nnyo nnyini ddala. Ogambye nti weetaaga ani? Bagamba okukola endoscopy. Bakugambye ya ssente mmeka? $3. So ebizibu ebyo bisatu wammanga singa obeera omuyambyeko ojja kubeera okyusiza obulamu bw'omukyalo ono. Obadde okyammalirayo emboozi paka okutuuka wano bizinensi gye nalingira ey'amanda nga waliwo omukyala era mpadde sente neetuuka neebeera nga sente tuzigenze tuzirya olwa bizinensi nti ennyumba ebadde dipeningira ku bizinensi eyo n'okulya ne bituuka okuba nga bigisuula ate nga nange alusa we yattukiranga ne bwe mba ku mulimu ku manda saagala kulya kuba mbala bwendya zigenda kuba nga ati kapito akola ki nga muyingira nanjagala ndekewo kapito ebe n'amagoba mbeera nga kwenkola ki kwendesa abaana okulya kati ne bigaana ow'ennyumba nga giweza emyezi era gyalinga 6 ne mukakiba okwata mu kapito nga sikyakola ndifundiri kwanza tebajja kutugoba nga ntunula kapito kwe kumugjawo netusasulamu enju nensigala nga ntawa gyentaye nengoleza abantu bwenfunamu olungubanguba nensasula akabanda kasigalewo nga kakuuma ekifo gyenali ntundira amanda kati nentuuka nga obulwadde sikyayinza nakubaako gwendoleza ngoye ate nga nesente tuzitumala njoleza omuntu omutwalo wagumpa ate n'okulya kuba kutulinze kati kubeera nga alusa yeeyongerera ddala nga sikyasobola netubeera nga n'ebyokubeera nga nava nti oba kugenda kuyiya tekikyasoboka nembeera ddala waka nga akabanda nako sikyasobola kasasula kagibadde giweza emyezi gyako gibadde 2 okuva mu Christmas season awo wonna mu December kati January ono olwawera nga lumu negiwera emyezi 3 nanyini kabanda naye kwe kukanzijako nampita nonimu ebintu byange byenalinga nkolerako nga foomu ne obulalala kasigiri abaana baali bawummudde ne bagenda bagenda nayo bizinensi nerabika nga nayo yasaanirawo ddala kati nemba nga tewali pulaani yonna ndi waka era babadde nga tusiiba bwe bagira taata wange nampeerezaayo olwaluse nagamba mugulire ku mpeke ndala mulya waka era taata nga amanyi n'okunkubira nanga mwana wange ninamu kano gyesindika abaana bakanone. Nalule ono omwami ayimiridde wano yaani?
omwami oyo yabamu okuba akakiiko bakuno abakakiiko bakuno ate kati yazze kukola kikazi njagala kimubuuza kuba nejjo yabadde ajja mbu abantu mukole eki mubatusindikire tukwatagana nabo mbu bakoze whatsapp group mbu baagala tufunira mbu sente basobole okubaako bakugulira mbu akataka muno naye nga sibikakasako nze sente ogimanyi tekugirirwa munno okuleka nga wamazima nnyo oba nga ayina ku mutima ekisa kuba nekyeddiini tekikyakola nina benalabanga nga beefuula abanaddiini ng'ate nabanene balinako bwe bali nebanzibirako nga bazze kuba oyo omulenzi alina ekizibu n'omutima lwakuba mbadde sibagambye olwokuba nti ndi munafu ate emboozi ebampanvu kati sente nazo oli yajja nga mukyala ajja timulamba naye tekyannewuunyiza kubanga atubbirako era nekinzijukiza oluyimba lw'omuyimbi omu yagamba nti omunene anyaga ebyomutono kati nebinyongera n'okunnenyisa omutima ku bantu ki bwe tuli mu nsi nabwe kitegeeza nze Olivia naliyo omunzekka yasobola okuba nga neesaddaakira munnange kati bwe kubeera awo nga tusiiba taata bw'afuna yatuweereza maama naye bw'aba ayinamu nange ennaku zino mwana wange ndi mwavu kati nebibeera nga naye maama yakwasaganya kuba naye gye baali yabeera enannyini ttaka yabeefuulira nemuliraanwa we ng'ate aleese omugagga ku ttaka misango giri mu kkooti maama n'avaayo bannyinaze ne babaako ne bamupangisiza ali omwo mu gundi muke wa mukalazi opposite Masigidi M kati maama nadda awo naye ng'agira n'atulambulako bw'atyo kwe kufundikira nga n'okulya kulemedde ddala owenju naye n'aŋŋamba nti nkuwadde ebbanga wano wiiki onoonya bwe ziba zibuze kiri ebintu bibiri okuva mu nju oba okumpa ssente kati abaana kyekyasinga n'obbawuliriza okgenda ku NTV ng'ekyokulya buzibu ate naawe otulo nawo nga wagenda kale mukwano kankwagalize buwanguzi bwereere mukama akuviireyo nze kyonna kyenaaba nfunye ku channel yange inshallah nja kireeta naye ng'okusingira ddala ku channel yange naddala ng'osomye ennamba abantu batera okujja kusiimyo okujjako abo baba batasobodde kukufuna bamanyi okunoonyako ebiseera ebisinga then ninamuko n'abantu bange nga ye aba ayagala making sure nti obubaka bwe butuuse nga buyise mu nzi nabo we banaaba bankubiddeko nja kubeera mbakubirako bulambalamba nga bwe buli muze gwange bannaye njagala nnyo okubeebaza nti mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi mbeerawo mu program mbeereddewo abakyala bangi nnyo lwakuba obuzibu bwenfunye ne ku makya nakeddeko la video ku TikTok naye nga bannaye omuntu gw'oyamba n'atagambako nti gundi bwebale ekintu ekyo kiruma nnyo tetwagala tutimba ku bipande tetwagala tukolera zi video naye munno mukubire ku ssimu omugamba Hadija ekizibu kyange kyaggwa abantu bambuza nnyo wano lwaki sireeta paati 2 abantu bafuna obuyambi n'atakugambako nti nfunye obuyambi gwe bw'ofuna obuyambi n'omukubira ng'olwasooka akugamba bannange njagala okukwebaza ne gundi yankolera bwati ne bwati naye ng'omaze ggwe kennyini kukola kimukubira naye ng'ate bajja ku channel wano nga bakaaba amaziga faati agabula okubatta kale bannaye ekintu kusiima tekisangika bw'obeera olina ky'ofunye ng'oba omuntu akugasizza omugambangako weebale ne bw'otamugamba weebale omusabirangayo ku dduwa nogamba naye omukazi oyo yannema okulaba naye nsaba mukama amukwatireko okitegeera so ne bwe guli mulundi guno ne tuzzeemu okuba nti tukwasaganya ensonga zino tugezeeko okukwatirako ku bantu abatalina busobozi ng'era bw'olabye Olivia emboozi yo ogiwulidde bulungi so beera ng'omunoonyako ku nnamba ey'essimu gwatasobodde mufuna beera ng'onoonyako ku nnamba yange ey'essimu omwami bw'andabye enjogera n'atambula nadda eri ku kkubo abadde ndooza azze kulaba ki kigenda mu maaso ng'amanyi nti nno bagenda kusoma ennamba ye ate ng'omulwadde lubaale w'omulamu tagira tasamirirwa bajja kujja bazinzibeko bamugambye nti ziteeke ku ssimu ye nti era bajja kujja bazimubbeko naye naawe osanga yagenda obba wendula kirabika naye katukuteeka emisaala ya mukama katukuteeka emikolo gya mukama akasente ko kajja kubeerawo teri ajja kukabba era kajja kukolera kye weetaaga okukola kale nze abantu mbatya munno ng'ali mu mbeera bw'eti kwe n'osalawo okwagala okujja okwekolera ebibyo
kale bannange mwebale nnyo mwebalire ddala saagala weerabira amajaani ga Natural Tea Hub. Amajaani gano gakuyambako salaweeti omwami n'omukyala. Fadi weetaaga nno amajaani mulo weetaagira ddala amajaani okozese ku majaani ga Natural Tea Hub gakusaleko olubuto. Muganoonyeko ku nnamba yaabwe y'essimu gy'olabawo wammanga. Yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.